oyinza okugamba Uganda tugina mu shares kubanga bannange balidde sente yo muna Uganda buli muna Uganda alina muko Nairobi buli muna Uganda Mulago yabakola kibaddia nzabuuza Mulago yabakola kibannange abanene mu government Mulago nga mujiwala na bubi nnyo kirudduta mujiraba Dwaliro lyaffe government lyekulanyize Uganda Dwaliro lyaffe Museveni lyakozeeko ennyo temuliraba Lubowa specialized hospital ebabuzeewo oyinza okugamba omuna Uganda kati Nairobi tulina mu Dwaliro lya Nairobi tulina mu shares mutubulire oba tulina mu shares naffe mutwalengayo nga tulwadde buli afa Nairobi bw'aba tafiiridde mu Europe afiira Nairobi bw'aba si Germany Nairobi and that is okay era nosanga omuna Uganda omuwumba tutu nawe zabannange bali mubaleke twamanyira okufa twamanyira okuziika abantu twamanyira omuntu okulwala mu bwati nafa kulwokubanga tewali ddagala kulwokubanga tewali bujjanjabi tetuyina na byuma bikebera abantu birwadde oyina kusasula butitimbi bw'ensimbi nogenda mu private hospitals ne bakola tests ezo Nengezo sente tozina na kuzirina toyina kyaggulo okwata sente mungeze kulaba dentist ngeze bankebere nga namanja tedana bakuluma omala kuwulira bulumi ngerinyo ligwawo noli okusituka ogende wa dentist atenga nozozeewoze bamala kugamba nti oli ku stage 4 cancer noli okotegera nti olina cancer naye bulijjo obadde owulira obulumi ng'omira panado gwe munna Uganda eyasoma naye ng'okuba misota ku kyalo it's because your government has failed you gwe omwana ali ku kyeyo tekyali kirooto ky'okujja ku kyeyo no tewajja ku kyeyo nga weeyagalidde wamala kulaba nga Uganda teri kiddako n'ogamba awaanyi waawo kangende noonyeko obulamu ewalala ng'olaba famire yo baatunda buli kibwosome naye kati tewali kiddako ngolaba akasajja ke wafumbirwa tekalina kyakakuyamba bakuba empi osula ku miggo obwana bukaaba toyina kyakubuwa ku mizigo gwe bwasiiba boogerako n'ogamba awaanyi waawo kangende noonye 10 kati nyongera okujjukiza nti ebyo byonna biriwo ebityo kulwokubanga gavumenti yo yakufailinga abo abasiru bakwata sente ne bazeegabira babera mukunywa zi cocktails zi whisky babera mukunywa myenge gya bei giri heavy ne balwala ebibumba naye waliyo kitabani kyagundi kyenninze boy lulibo olwo bannange nze ne bwe ndi banfudde family yange yonna ekimanyi balijaganya on my behalf abaana bange balijaganya mwatuleeta obulumi bantu mmwe ate bwe mufiisa bwe mulwaza ne mwagala mutubere understanding how Our understanding bujiramuwa mbufuna antya. How do you want me to be understanding? Why should I be understanding? What do you want me to understand? Ntinamwe mulwaza bana mwe mufirwa. Be human show humanity. Humanity my foot. Temu tukina ko temutumanyira ate. Mukama yageze mukama sibwate bwagera bannange obulwadde bujja ne bukwata omuntu ne bumutta organize nafa nga tafunye bujjanjabi ne mulyoka mugozambo mukama bwate bwageze no teyafuna bujjanjabi in time why temwali na sente tezaaliwo omuntu oyo n'abafaako tulekeraawo bannange omuntu gwe tulina okunyiigira government ya Uganda Government ya Uganda ekufailinze gwe munna Uganda ate muva okunyigira kuba twemwina okunyigira mujja munyigira ffe mwogera bubi baana mmwe tumbavu even bangula mirembe mu ggwanga lyaffe Uganda mbwera kati atraininga ka rebel group kati kankusomeseyo kineno munansi ntegeza gwe omuna Uganda aw'omusolo gwe nange we twogerera ku budget ya 2025-2026
tugenda kwata bilioni 14 ekitongole ekivunanyizibwa okunganya omusolo ku Bannayuganda ekya URA ekifulumiza gye bandibadde oyita nti public debt servicing amabanja ga public ge balina okusasula mu guno omwaka nga mwago tulina omuntu individual gwe bayita Mufti Mubajje sigamba nti Buyisiraamu wabula Mubajje yenga y'omuntu tetumanyi oba yeewola ki tetumanyi ki kye yasingayo naye kyemanyi kimu nti ku budget eya 2025-2026 gwe omuwi w'omusolo gwe nange ku ssente zaffe ezandibadde zitereza amalwaliro ng'abantu beebuusiye essaawa zino ekitanda okuli omuntu afudde kwe bateeka n'ono omuyi ekitanda okuli omulambo kwe bateeka kati n'omuyi gwe baleese bonna ne babeerawo omuyi n'omulambo nga bali ku kisana kyekimu ssente ezaalibadde zitereza amalwaliro Mufti Mubajje atubanja era ayagala tumuwe ssente ate nange gavumenti ya Uganda egenda kukwata ssente ate nantegeeza ssente z'omuwi w'omusolo ezange naawe ezirina okulaakulanya eggwanga bagenda kukwata bilioni 14 baziwe Mubajje basasule ebbanja lya Mubajje oba kitegedde bakwate bilioni 6 ez'omuwi w'omusolo ezaalibadde zitereza enguudo ezaalibadde zigulawo factories ezigasa Bannayuganda ezaalibadde zicreatinga emirimu ezaalibadde zitereza ebyensoma mu Uganda bilioni 6 ntegeeza ku one full year between 2025-2026 tugenda kwata bilioni 6 tusasule aba Rocco Construction Company aba bakola ekkubo nga balimalako emyaka 10 bentegeeza lindako okunyiiga Pinet oyo ow'obuswiriri ayina obuswiriri oyo omusajja ow'obuswiriri oyo gwe tuzze tuwa ssente gwe batugamba mbu investor eyajja okuzimba eddwaliro lya Lubowa atubanja ngamba omuwi w'omusolo gwe nange URA egenda kukwata ssente ze n'abeetukuŋŋaanyizaamu eziwe Pineti emuwe bilioni 465 465 billion Uganda shillings tuwe Pineti tumwongere oyo w'obuswiriri oyo oba mujjukira mu biseera bya COVID oyo lindako okunyiiga mukwano tukirabuzaayo omu omanyi munyiiga mangu DRC Congo eggwanga lya DRC Congo libanja buli Munnayuganda era ku ssente z'omuwi w'omusolo ezirandibadde zikulaakulanya eggwanga lyaffe bagenda kukwatako bilioni 247 247 billions basasule DRC Congo etubanja etya nze naawe nenga tugenda zisasula nze nkugamba ntugenda mu protest vote 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tulonda akabonero umbrella